Welo Ssenyonyi agwe tuli naye ye lopu atenga ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform. Ebbaluwa eyafulumiziddwa olunaku olwajjo ng'egoba Mathias Mpuuga Nsamba waliwo abadde batandise obbibungeesa eyo Abedi Bwanika ne banne mbwa ebbaluwa eyo si ntuufu kubanga yagitaddeko omukono Madamu Zedriga Dr. Zedriga Waru mbuno ekifo kye yateereddeko omukono ekyo mbuno acting president ekiriyo mu mateeka mu tteeka lya Ssemateeka wa Nuupu ne mu Ssemateeka aw'eggwanga Uganda munolwekyo yamaze bidde yamaze biseera Mathias Mpuuga Nsamba talina kugobwa era talina wali buyinza bwonna President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ne kibiina kya Nuupu bwe kiina ku Mathias Nsamba okumugoba ku bwa commissioner mu parliament. Kati nno Joel Ssenyonyi avuddeyo ne bwino omukukuti bwe guti abantu bonna n'abaanukula n'ayongera okikakasa nti oyo omusajja yagobeddwa. Kati twagala tumanye akolera ani? Akolera abantu abamusindika mu parliament oba akolera Nakyema John Museveni. Bwava mu parliament aba akolera bwava ku bwa commissioner aba akolera abantu abamusindikayo. Yeffe ba people power Nuupu abantu ba bulijjo. Bwalemera ku bwa commissioner aba akolera Museveni kubanga Museveni yakozesa emmundu okulemera mbifo kati twagala tufune enjawulo olwaleero wakati wa Mathias Mpuuga Nsamba wa Nuupu wa people power wa bantu ba bulijjo akolera kujja ku Museveni oba akolera kulemeza ku Museveni. Agenda twawulirawo olunaku olwaleero katumufune omukungu omukukutivu Joel Ssenyonyi ng'ayogera ku nsonga zino n'ebirala bingi ebyabadde mu parliament nga speaker ayogera kino nakiri wata ku nsente zabba n'ebirala bigenda kubanga tubitanya olunaku olwaleero. Joel walingo ga speaker badda nebaza olw'okuteeka akazito ku nsonga za Lubowa Hospital era ng'agamba nti emirimu kati gitandise okutambula. Tujja musaba atunnyonnyole bulungi kubanga ku nsonga ezo nga ntandise zikwasaganya twagala ministry y'ebyobulamu ejje wano neya finance parliament etuwembalira kuba twagendayo ebatugaana okuyingira kosi nga banyulwa kibagala tuyingire teri kiriyo twakasaasaanya obuwumbi obusukka mu 6 buwumbi naye nga bobuuza zikoze eki tekitegeerekeka so agamba nti twagala bajje batunnyonnyole batuwa accountability ningaba ne parliament nga batulinda accountability y'obuwumbi 6 tulekera okuteekayo sente tuziteeke ewala tuziteeke emulago kubanga emulago wakiri eddwaliro weeriri obuzibu buliyo abantu tebafuna bulungi service naddala eno awatali private wing gye tuba tuteeka sente Naguru hospital n'awalala sente ezo tuziteeke eyo. Ate kakati speaker agambye nti batandise okukola okuba leero nagambye katufokasinge ku bino ebyembalirira naye omulundi omulala nja mugamba nti kale kakati engeri gy'osazeewo nti gwe ogenda okukiikirira ministry y'ebyobulamu neya finance tunnyonnyole kakati mwatandise okukola ekitegeeza ebbanga lino lyonna mubadde kuki obuwumbi 6 naye ezo tujja zikwasaganya olunaku olulala nze njirabye nga diversion kyovudolaba sigenze eyo nnyo nga ntwala eyo nga ngamba leero tuli ku kino ekyo nakyo nja kiddira tekinaggwa ekyeddwaliro lyeruwa tebinaggwa nja biddira era bw'anasalawo nti yagenda okunnyonnyola ku lwa ministry ezo nja mugamba kale jangu kakati otunnyonnyole tuwe n'embalirira eya sente zino kyetubaddeko olwaleero nsonga za sente n'engeri parliament naddala woofiisi ya speaker ne commission parliamentary commission engeri gye kwasaganyamu sente y'omuwa omusolo Evans tufuna omusaala ng'ababaka tufuna n'ezi allowances kakati waliwo ebintu byenja okugamba nti biri institutionalized nti kakati yes omusaala allowances naki ebitegeerekeka biri mateeka olunaku olulala tujja kwogera ku nsonga ezo mu ngeri nnambulukufu Oba Banayuganda era nga batuufu nga bagamba naye bakamufuna akasente kangi ate nga kituufu olulala nja kuwa views zange ku nsonga zino nze ndowooza nti gye bujja eyo tulina okuteekawo salaries remuneration commission nga yesalawo nti kakati abakozi ba gavumenti bonna nga mutadde n'ababaka balina funa sente bwe ziti naki anyway konkakonyeeko bwe ntyo naye nga ngamba nti kale ezo zo ziri awo naye kakati waliwo zino ezitategeerekeka already ofuna omusaala already ofuna allowances ng'omubaka oba ne office gy'olimu nga speaker katugambe lwaki tobeera mu mativu
bye tuzudde byangeri bya mirundi ng'esatu. Okusookera ddala waliwo ssente eza padiem speaker ng'atambula. Speaker yagenda mbu yali eyo e Nairobi 30 official leave days n'afuna obukadde 499 naku 30. Then by annual holiday naku 30 yafuna obukadde 494. Yali Kigali naku 7 obukadde 116. Yali Italy naku 4 obukadde 998. Padiem Kenya Assembly naku 43 obukadde 653. Nagende Midrand South Africa obukadde 3 milioni 18. Nagende Kenya naku 3 obukadde 487 n'endala. Sente zino of course tebannazegana kubanga bamanyi nti zino tetuzijja ku street wali. Manyi tulina kye tuyita IFMIS government system ya capturing sente sasanya ya sente zonna eza consolidated fund. So gye biva bino kyovudola abatebabyegana. Kakati obuzibu buli ku kino ekya padiem kya mirundi 2 okusookera ddala zino sente empitirivu. Speaker bw'aba atambudde afulumya eggwanga aba aweebwa $999 buli lunaku. Naye bw'obala zino olaba nti yali afuna ezisukka mu $4,000 buli lunaku. Kati nze nga mbuuza byakyuka ddi? Kubanga regulations zonna tuzirina kiri standardized buli omu zalina okufuna. Kati byakyuka ddi okuva ku $900 ne bituuka ku 4,000 buli lunaku? Speaker yatula yenga n'agamba nti mbikyusiza. Ekyo ngamba kikyamu. Ekyokubiri ziri ennaku zonna speaker teyazi traveling teyatambula. Kubanga bw'ozigatta ziri ennaku 164 mu mwaka. Kiba kitundu kya mwaka kyenkana. Speaker ali abadde nga taliiwo ebbanga ebyo byonna. Tekibangawo. Ne bwe yafuna abalongo wayitawo weeks 2 n'akomawo mu house n'agikubiriza nti tumugamba Nalongo ngoyangu yeyo bannange abalongo bakoze otya weeks tezinawera na 2 okomyewo okukyalinga. So point gye ndiko nti ennaku zino ezisinga teyazitambula n'essente n'azisayiningira n'azifuna. Kikyamu. Ensonga endala ya sente eziteebwa ku akaunti z'abakozi ba parliament ziwera obuwumbi 9 mu milioni 9 kyenkana bulinga obuwumbi 10. Chris Obore ne bamuteerako akawumbi kamu mu milioni 7 oli ne bamuteerako 4 omulala 3 bazijjayo ne bazitwala wa speaker kubanga ensonga eteekebwawo mu system for speakers activities. Kakati nze avunaanyizibwa kulondola sente y'omusolo nga leader of opposition mbuuza activities kyezo twagala embalirira buwumbi 10 mutubuulire n'ekirala kimenya amateeka okuteeka sente zino buwumbi na buwumbi ku akaunti za staff members. By the way ne ba staff balina okwegendereza kansubye kino kinaabayigiriza kubanga nabo balina okunnyonnyola zino sente zajja ku akaunti yo zajja zitya ate bwe bati abantu bambi bwe batrappinga nga senior yali eri nakugamba nakusigning wano kakati kola boti kakati sente zino zigenda kuteekebwa ku akaunti yo zijjeeyo zindeetere naawe kakati mu mateeka tukiyita accomplice mu kumenya amateeka mu kukola ekikyamu kino bajja funa chance nabo bennyonnyoleko kikyamu. Naye n'ekirala sente zino zaakola ki? Speakers activities, corporate social responsibility bye biki ebyo era embalirira yaabyo eriwa? Ensonga endala ey'enkizo yangeri abakozi gye bafunamu emirimu ku parliament yawo. Ne Auditor General kinokolayo. Manyi abamu bagamba nti Ssenyonyi mwogera ebintu bino kuba muli opposition kati ne Auditor General wa opposition. In fact Auditor General mukozi wa parliament. Na kinokolayo nti abakozi 105 tebategeerekeka abali ku parliament. Agamba bafuna omusaala naye baliwa. Of course bituulire eyo nti abantu
babazi contract naye nga babeereri bakola bintu birala naye nga bafuna omusaala wano kubanga Auditor General ng'abuuza abantu bano be baani kubanga bafuna omusaala. Eno bw'ogamba office ya lead opposition department kubanga abakozi ababaddeyo ba policy analysts contracts zaggwako ninga ababazi bazongeze nti ate wali sente bonna bagobebwe. Eno bw'ogamba nti wali sente za kunyinga contract ezaba babadde mu system naye ate olina sente ezireeta abapya abatategeerekeka. Mulina sente ze mutulaawo ne mwegabanya mu ngeri tategeerekeka. So kati awo nawo ku staff recruitments waliwo ensonga era gye twagala ennyonnyoke obulungi. Ensonga endala waliwo contracts ezigabibwa again mu ngeri tategeerekeka. Eno contract ogiraba nekutte mu ngalo zange. Eno contract between Parliamentary Commission and Mama Bukedia FM. Mama Bukedia FM radio station ya mchala gwe bayita Anita Mongo owekitiibwa speaker. Kakati eno contract ya buwumbi busatu mu milioni 135 3.13 billion. Ekwata ku kinti radio eno genda kola oba bulango wa parliament naki kakati nze mbuuza bayita mitendera ki kubanga okwa contract bweziti mwino kuyita mu procurement regulations ne Simba nayo nejja negamba nti etaddeyo bid n'aba ne bateekayo bid. Kati ono bwe yagenda okuwangula baani abalala bateekayo bid oli n'awangula nti yasukkulumye ku banne yalina coverage esinga banne bonna tebitegeerekeka. Nene ekirala ekyennyamiza eno contract eno abagisayininga nga ba manager aba radio station eno bakozi mu office ya speaker okawulidako abasayininga nga ba manager aba radio station eno bakozi mu office ya speaker abasasulwa government. Yes. Kakati mbu basayininga ku mbube ba manager ba radio eno okufuna obuwumbi obusatu kwegamba olaba ebintu ebitategeerekeka. Awo wonna njagadde omunnayuganda awulirize ku nsonga eyo. Bino byonna bigenza okujja nga omuntu gwe waddira mbigere Honorable Mpuuga wamaze okuvaayo ensonga eza kasiimo akamuweebwa. Mwenge ekibiina kemwalaba nti nno si kalungi era tasaanidde kafuna n'emitendera mwe yakafunira. Naye ensonga ne zirabikanga ezitaakwatibwa bulungi. Omuntu n'agamba nti mwami Mpuuga ekibiina kyandibadde kimukwata bulungi nti agino gye mirimu egyakusindikibwa okugenda okukola naye ate ogitambuzza bwoti ne bwoti. Njagala bannayuganda okwongera okumanya enkwata ensonga eno bwe yamanyibwa mwami Mpuuga engeri gye yakwatibwamu okutuuka bino byonna okutandika okubeera bwe biti. Kubanga bino byonna bigenza okujja era tusoose kumanya kya mwami Mpuuga n'okunoonyereza ko nga ofiisi yo na bino byonna ne bijja. Katono enkwata ya mwami Mpuuga abantu bagamba muntu wa mu nnyumba teyandibadde takwatibwa bw'atyo. Muntu ekiseera amaze kinene nnyo mu byobufuzi. Muntu yandibadde akwatibwa mu mbeera bw'eti naye ebintu tebabikutte bulungi. Twagala okumanya munnayuganda ali eyo. Ayinza okuba nga Evans nkimanyi bulungi naye nga waliyo akyalimu akakunkuna naye nga bw'otuuse ate oli rope ate oli mwogezi wa kibiina. Baali agadde tumukwate tutya baye n'aboogera bwe batyo be batono kubanga bannayuganda bangi bagamba nti luli ensonga ya miliyoni 4 simanyi meka zavaayo naye ne mugamba kizibu okukangavula abantu nga temulina bujulizi. Kati obujulizi we buli mukulu yakkiriza ensonga eno neyeetonda n'okwetonda kubanga kyali kikyamu. Kati enkwata gye baali agadde ababagamba yali badde etya kubanga ate n'abamuzibu bw'ensonga mu kibiina mwennyini bajja babeerangamu lw'ensonga ez'enjawulo era naawe tujja tuukawo. Obuzibu obwali ku nsonga eno kyolwa natandikidde eri nga ngamba nti ng'ababaka tufuna omusaala ogumala ne allowances ne gratuity. Kakati lwaki oba oyagala osukewaawo ekyo tekikumala
noga nti kakati mujja kutuula mwegabire sente kiki ekyekitale ennyo kyemukoze ekyakabi ennyo kubanga mwesiima ki kubanga baali bakamala mu office myezi bwezi kakati mwakatula mu zi office ezo kumala emyezi mwesiima kiki kyemukoze ekyekitale ennyo nja kujjukizaamu Evans mu 2017 waliwo 6 billion handshake ojijjukira waliwo abakozi ba gavumenti 42 abaweebwa akasiimo ka buwumbi 6 baataasa gavumenti obutabalika 2 n'obuwumbi 4 2.4 trillion eyo mu arbitration ye London Parliament actually yanoonyereza ku nsonga eno owekitiibwa Katuntu n'owekitiibwa Anita Amongi yali vice chairperson wa COSAS fact report yagisoma y'owekitiibwa Anita Amongi kati speaker nga bagamba nti okusookera ddala abantu bano baasaba akasiimo kikyamu solicitation ekyokubiri ne basalawo kalina kubeera katya kikyamu ekyokusatu ne basalawo baani abakafuna kikyamu era Parliament neeyisa resolution nti sente zino bazikomyewo kubanga baali bazifuna dda ekyokubiri IGG abanoonyerezeeko era abakubye mu mbuga z'amateeka yali resolution ya Parliament nga report agisomye y'owekitiibwa Anita Amongi yali vice chairperson wa COSAS mu kaseera ako Nkyala Kadaga nga ye speaker kakati abantu nga bagamba nti okusookera ddala mufuna omusaala omulimu guno gwe mwakola okuwolereza gavumenti mufuna omusaala okukola ekyo kyennyini kyekibasasulwa kakati lwaki mwagala okwesiima newankubadde kituufu baatasa gavumenti 2.4 trillion kakati bwe tujja ku bannaffe bano nga tugamba nga tuvudde ku kyokugamba nti olwedde musasulwa mwali mwesiima ki kiki kyemwakola exactly ekyenjawulo naye n'obuzibu obulala kuba twatula n'owekitiibwa Mpuuga ku nsonga zino ne mugamba mukulu wange nga bakuteza akamasu era naye ng'alaba nti byamwokezza ne mugamba nti obuzibu kakati obwagwa wano yes mutudde mwenga mmwe ne mwesalirawo ne mwegabanya ate ne mugamba nti kakati kino kyaffe nga ffe ne mugamba singa kale mwagamba nti kati kigenda kubeera institutionalized nti kale n'abalijja n'abala kibiwe bityo awali badde kale oluyombo lwali badde ku nti naye ne musalawo nti olwedde abantu abafuna omusaala ne allowances ate mufune n'akasiimo kano ne bungamba nti kati buli loopu anajjanga buli commissioners naki ne mugamba nti kati awuligali wali badde oli covered naye era nga tuli ku kyamoro question yawo nga tugamba kakati olwedde mufuna omusaala ne allowances akasiimo mba nkagaza ki ate n'akasiimo nkafuna nja kafuna ng'omubaka kakati lwaki mba ngattako akalala kaki exactly naye kati obuzibu obulala bwe bwali ng'ovudde ku ekyo nti it is person to holder kabano bonga bo ne mubuuza nti kakati abakuddira mu bigere bo kibeera kitya nti kakati engeri gwe yoyingidde mu office naawe ojja ku negotiatingira akako engamba yiki kakati biba bya ku negotiatinga biyinga kukutula ddiiru dindako nga mutudde nga ekibiina oba nga muli babiri mwekka mukulu n'omukulu tutudde mu office mu meeting yayitibwa president mulimu ba deputy presidency bonna mulimu owekitiibwa Muwanga Kivumbi mulimu owekitiibwa Betty Namboze mulimu secretary general treasurer owekitiibwa Seguna yayitibwa teyasobola yali mu kooti nga alina byakwasaganya naye nga mwendi mu meeting eyo nze nakibuuza ekibuuzo ekyo era naddamu n'aga nti the understanding was buli anajja ajja ku negotiatinga akasiimo akake ne mugamba mukulu wange ekyo kikyamu ne mugamba ne mu example ningamba nti kakati nyingiddewo bwensanyuse nnyo speaker ne simunyiiza kitegeeza kati nze nsobola okunegotiatinga ningamba bampa obuwumbi 10 kubanga byakweteeseza ne mugamba kikyamu kiba kikyamu bannange kati awe wali obuzibu nakkiriza ensonga eyo ne yeetonda mu meeting netumugaa kakati olaba ogudde mu kinya naye osobola ovaamu bwoti tekulira ekifo ekyo abantu bajja nakuwa respect already nga abantu batabusedde eyo nga bagamba biki bino okay in fact mu kusooka twali tumanyi nti agenda kuzeegaana naye nga talina bwazeegaana kubanga obujulizi bwonna nga we buli of course yavaayo yayogera bingi
n'okuvaayo kwakyo nga n'alimba muko nti ziri mu mateeka ge njagala n'okumanya mateeka akyago bayaga zino sente ziri mu mateeka nti nange kyembuuza mateeka ki kubanga ziri mu mateeka ze nkubuulidde gwe musaala gwaffe allowances zaffe ne gratuity gwe tufunanga ababaka kati zino ziri mu mateeka ki naddala ng'ogambye nti buli ajja kwenegotiatingira kake teeka ki eryo erigamba ekyo si kituufu tebiri mu mateeka so ngambira of course bwe yavaayo kati nga buli ogweyongedde n'agamba n'okuzifuna sinazifuna ninze installment esooka yalimba mukaawo yalimba omanyi kikulu ne tubeera baamazima nga bakulembeze kubanga nga information already gitulina sente bazifuna dda era n'omwogezi wa parliament obole naku zino abadde ayogera bingi ndooza naye bamugamba naye oyogera nnyo kakati olina mututomeza okkiriza kino okkiriza kikuba ge mazima eni wakola eki musajja wattu ye akola mulimu gwe gwakwogera era naye nakakasa sente bazifuna si kirungi okulimba ku nsonga ezimu omanyi tusobola tetutuukiridde Evans tetutuukiridde oyinza okukola ensobi naye bw'okola ensobi wetonde kikkirize kugamba togatirako nsobi ndala tomera malala bayibuli etugamba nti amalala gagoberera ekigwo eyo bayibuli ekigamba temptation ebeera of course ng'omukulembeze ngola nja kuba nsudde nnyo abantu bano mbeetondera ntya nkola nti nja kusuula nnyo n'olemerako naye ate mukulemerako oba weeyongera kukka wansi mu kinnya ekitali kirungi naye katumusabire mukulu waffe ensonga ezo akyalina chance okuzitereeza mu bantu sina erife waliwo abadde bagamba nti kakati Mpuuga temumwagala nakiga kakati ndikwanita amongo naye simwagala mwami Mpuuga wa parliament accounting officer wa parliament mbalemeddeko nabo sibaagala nsonga za mbalirira kitwagala okunnyonnyola so sigamba nti ate kakati tebanjagala kale katugambe tebakwagala nnyonnyola ensonga zino eza ssente ekyagambibwa mwami Mpuuga kunnyonnyola nsonga zino n'okwetonda naye abantu baga nti ng'ekibiina baamukwata bubi muntu twalikoze tutya n'aweebwa n'ennaku kyemanyi nti ennaku zaaweddeyo anti kati omanyi lwaki ekintu kino nga omuliro gukutte mu bantu ng'abantu bagamba NUP musirise ku nsonga eno ennaku ezo nga ne bannamawulire bannoonya nga mbeewala nga bannoonya ng'eyamuddira mu bigere nga bannoonya ng'omwogezi w'ekibiina naye nga mbeewala kubanga nga twagala bwe tunaaviirayo ng'ensonga zino tuli ready engeri y'okuzikwasaganya n'ekyokunnyonnyola abantu so omuliro nga mungi so nga toyinza gamba nti kaakati tukuwadde omwezi guba mungi omuliro wali ogulaba naawe kati ng'abantu bagamba tulindiridde ate bw'osirika okumala ebbanga eddene kiba kitegeeza bituufu oba olina kyokweka so kati wali obuzibu awo ng'omwogezi w'ekibiina oluvannyuma lw'ebyo byonna omukulembeze okumuwa mwami Kyagulanyi mu kaseera ako omuntu munnayuganda bwe yandirowooleza nti nno zino ensonga zonna zandibadde zikwatibwako nga waali eno kati struggle abantu nga baga kati tutandise okubeera mu struggle gyembeera eyo naye ensonga zino olwali okugwawo mukulembeze yandibadde atukulembera ku front ye yafunirawo olugendo obuyinza n'abukwasa omuntu n'omuntu ennaku ne zimuweebwa ezirina okubanga awaayo woofiisi olwaleero essaawa zino ekiwandiiko kifulumye nga komishona omulala afulumiziddwa ekibiina mwami Zaake omuntu yandyebuuzizza lwaki mwami Kyagulanyi yatambula n'agenda ng'ensonga zino zirabika nga zikyali z'amaanyi ate nga yatukulembedde omanyi ekintu systems kirungi nnyo okubeera ne institution nti emirimu gisigala gitambula nti Ssenyonyi ne bwentambulamuko oba nina byenkwasaganya emirimu mu office gisigala gitambula kati eno radio Simba enkya bw'ofuna obuzibu olwaddeko oba olina gyo tosobodde kujja program eno tetambula ejja kutambula naye oli yandyebuuza lwaki alwadde leero Ssenyonyi lwazze okukyala n'atamukyala program zikolebwa zibeerawo actually program z'entambula zino zakolebwa myezi nga 6 emabega ku nsonga zino ez'akafirimu akalabisa engeri bannayuganda gye batulugunyizibwamu olw'ekyo kye bakkiririzaamu ezo programs tezakolebwa wiiki eyo really gyabadde buli omu abimanyi so naye ate abamu nga bagamba nti kaakati president oba si yali kituddemu nnyo
ono deputy we nachi anyway regardless obukulembeze bw'ekibiina ne president bwe yalinga agenda kuvaawo kubanga yatuza meeting yasooka kati teyali gituuziza so yagituuza agenda tambula naye ng'ensonga erina okugguka office tesigala ng'eri vacant ku lw'omuliro ogwo gwali eri nga tetusobola kugamba nti kakati katulinde president wanaaviire eri kuvunaanyizibwa bwagenzeeko omuliro guno gujja kuba gukyalinze naye point is does it matter kiri nti obukulembeze bw'ekibiina bwe bukwasaganyizza ensonga zino oba president waali oba taliiwo nze ndaba ekyo si kikulu nnyo bw'ogamba nti ate kakati mu kaseera ako wafunire entambula olutambula luno lwali lwapulaningibwa dda myezi nga 6 emabega nga terugenda kuvaawo in fact wali badde otwebaza nti president waatali emirimu mu kibiina gisigala gitambula nga tugenda okuwumulamu ku nsonga y'omubaka zaake mubaka zaake National Unity Platform ng'emaze okutuuka mu Parliament waweebwa obukulu okukyeyalinga akakiiko akabuuliriza ensaasanya y'omusolo y'ensimbi y'omusolo mwami zaake n'aweebwa obwa commissioner gy'ataabandaala era n'ebyavaayo bikyalina mu kkooti wakyaliwo okuwoza okuwa mwami zaake olwaleero ekiwandiiko kifulumye nga mwami zaake ataziddwayo kiki ekiyinza okuwulikika mu matu g'abantu kiki ekiyinza omuntu okukimanya nti ono emirimu wakyaliwo n'emisango mwami zaake okugobwa kakiiko okugobwa mu commission ate kati bamukomezaawo oli ne yeebuuza nuupu erina zaake yekka teriyo ku bakulembeze balala basobola kutuula ku ekyo njagala kuwummuzaamu tukomewo n'ekyo ampuliriza omulungi tovaawo tukomawo lutindo wano ku Lubogola Simba Walusimba Evans mu studios nina Rope Joel Ssenyonyi ate nga mwogezi wa kibiina ekya National Unity Platform. Evans nkulamusizza nnyo ndabira nnyo Rope muŋŋambire nti nno Saalongo wagudde akusaba nti nno tojjaako kigere omulinnye mu katunuka kyovudde olabanga abadde avudde ku nsonga enkulu n'aleeta ebyerubowa akujje ku mulamwa kale Saalongo bw'atyo bw'agambye. Njagala kudda Joel ku nsonga ya mwami zaake. Mwami zaake ensonga zibadde zikyali mu kkooti ate azzeeyo n'okumanya tetunnamanya eyaba gwe mwasabye okuzza obukulu oba yabukomezaawo oba mmwe ennaku ze mwamuwadde kasita zaaweddeyo ekyo ne kiggwa. Honorable Zaake yagobebwa kuva ku commission eyo ngeri ekiyaaye engeri y'ekiyaaye kiŋŋambye yali ngeri ya kiyaaye kivulula yagenda ne mu kkooti ne kkooti nekkaanya naye negaba musasule n'okumusasula n'ekifo bakimuddize kubanga bamugoba mu ngeri ey'ekiyaaye emenya amateeka ate ne sipiika twamugambako naawe tumugamba kale onyize nnyo obusungu olina bungi negoberera amateeka mu byonna byoyagala okukola nyize nnyo tugamba kale so ate mu kumugoba Zaake ow'ekitiibwa yali akulira mu commission mulimu subcommittees kati mulimu ya audit gyali akulembera ng'abuuza ebibuuzo bingi ng'alaba eri ssente gye zikozesebwamu nga abuuza ebibuuzo ndoza ne bagamba ono tumugobe wano ayinza otulemesa akagaati kaffe bwe batyo ne bitandika. So ffe tugamba nti mukulu ono yali akyakakkalabya emirimu gye ne bamusindiikiriza mu ngeri emenya amateeka so kwe kugamba ng'ekibiina yasaanidde okuddayo si nti tewali balala basobola buli mbaka wa paalamenti akolifayinga okuba commissioner n'okubeera loopu n'okubeera ekintu kyonna n'okuba speaker kubanga speaker omu ku ffe asooka kubeera mbaka so naye tugamba nti omuntu ono bamusindiikiriza kubanga yali abateeka ku nninga ekifo kyakiddemu. Omuntu yandiyagadde okumanya bino omanyi ndi munnamawulire ntuula oluusi n'empuliriza abantu ekibiina kituula ne kisindika omuntu okubeera commission naye ate tekirina buyinza kumugjayo commission naye emala okutuula njagala okumanya ku maanyi ge commission eyo ku memba waakyo singa ku memba waayo singa abaafunye obuzibu nga mwami Mpuuga bwalimu oba ensonga mwami Mpuuga zaalimu commission temuyinaako control
Parliament generally yebe mwinako control era nga je tugamba nti omuntu ono twamusindika twamunominatinga ne tugamba tatukikiridde bulungi twagala kyusaamu tugamba Parliament kubanga Parliament yemuvunaanyizibwako kyetuliko kyemuliko. Okay, nina katono nnyo okuddako mu kibiina. Abantu bawulira Mwami Mpuuga twatudde ne tukola bwe tuti ensonga ne tuzimunnyonnyola era nga bw'oba nnyonnyodde bonna kye twandiise eyandibadde nga caucus. Twagala kumanya ssentebe wa caucus w'ekibiina kya NUP nga bwe tuwulira abalala mu bibiina ebirala era n'ennonda y'olukiiko luno olwandiyitiddwa caucus gwe ng'omwogezi w'ekibiina. Ssentebe wa caucus constitution yaffe nga bwebadde twakola ennongosereza era ekyakwasaganyizibwa naye nga bwebadde deputy chief opposition whip yabeera ssentebe. So bwekityo bwe kibadde era bwe kiri kaakano nga process eri ennongosereza bwe kwasaganyizibwa. Naye nze ndaba awo si we walina obuzibu ennyo kubanga ndowooza kyobadde ogezaako koonako nti Oweekitiibwa Mpuuga okutuuka ku bino byonna twamuyisa mu processes nga bwe kirina okubeera. Yes, NEC ye top organ y'ekibiina, National Executive Committee, era yeetudde n'esalawo ensonga zino. Lwaki twasooka mu meeting eri yasooka president gye yayita? President yagamba nti ono senior leader waffe nga tetunnamuteeka eri mu NEC kuba NEC erimu abantu bangi ku level gy'aliko, sooke tutulemu ffe abatono ba senior leaders era kwe kuyitayo ne ono Mwanga Kivumbi, ono Busegona ne wakobadde tasobola kubeera, ono Bunambozi n'abalala, sooke twegayemuko ku nsonga zino nga abantu abakulu. Era tusuubira nti advice enaava mu meeting eyo jajja otambulirako kuba nawulira agamba nti ayo meeting yali irigo. President wabanga kuyise nga ali yekka ogamba otya nti president asobola kutuula naawe nti meeting teri mateeka kikyova otegeeza ye appointing authority wo. Naye era n'agamba nti kale katuzitwalire ddala mu NEC. President yali agezaako okuavoidinga kubanga bwegambye nti NEC erimu abantu bangi so nga tayagala munne kumwanika mu bantu abo abangi ennyo kwegamba nti kati tutule wano abatono ba senior leaders at that level tulabe oba munnaffe anatuuliza ensonga ne tuzigonjoola ku level eyo but anyway eventually nezigenda mu NEC. Oba ekyo kiyinza okujja ng'omuntu bwembadde wayinza okubuuza nti bw'abanga yayogera bw'atyo ng'alaba mulimu oluusi ebyandibadde bitambula nga si bwe birina okutambula. Wano wenyinza okubuuliza yo kokasi ya NUP etuulako ddi okudisikasinga oba okwogera ku nsonga eziri mu kibiina? Tuwulira President Museveni buli balaza meetinga kuva ministers cabinet meeting netuula n'owulirako nti no NEC kokasi yagenze netuulako olw'ensonga zino ne zino. Naye mu kibiina kya NUP omuntu yandyebuuzizza bino bibeerawo okoddi n'okwogera ku nsonga ezitwala ekibiina mu maaso. Buli Lwakubiri ku makya ssaawa 2 ntuuza shadow cabinet meeting tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo zikwatako nga aba opposition kosa ebibiina ebyenjawulo nabyo bifuna time ne bisinkana. Eza caucus meetings zo ziba zirwawo teziri regular kati ezaffe za shadow cabinet za buli week. Kulwaki? kubanga tubeera ne business yo processing mu parliament buli week nga tutula netwogerako nti kakati bino bibiri ku order paper ffe tutambudde tutya nga opposition ensonga zino tuzikwasaganyiza tutya tubudula ziri regular kubanga business ali regular buli week. So caucus ez'ebibiina ebyenjawulo tezibeerawo very regularly ne bannaffe abalala lwaba tezitula so regularly ne of course nga zirina okubeerawo. But that said organs ezirina okwasaganya ensonga ez'enjawulo zituula. NEC yeyatusindika ya nominatinga okubeera leader of opposition. NEC yemu ya nominating Oweekitiibwa Mpuuga that time okufuuka LOP era ne nominatinga okufuuka commissioner. Era NEC yemu yegamba nti kakati sooka owumulemu. So organs zitambuza obuvunaanyizibwa. Naye waliwo ebintu ebimu ebigenda biva mu ngalo gwe ng'omwogezi kati kubuuza kati wano mbuuza omwogezi w'ekibiina okutunuulira okwasesinga constituencies. Already constituencies ziringa 2 eziraga nti ezo zaabava mu ngalo.
wadde ekiseera tekinnatuuka omubaka okuwaayo kaadi oba okugamba nti ngenze mu kibiina kino. Tulina constituency wali ewaffe ekyaggwe eya Buyukwe Njeru eya Mwami Lwanga, tulina constituency eya Mwami Kagabo, n'abalala kaakati batandise okubeera. Kutangazeemuko constituency tezatuva mu ngalo abakulembeze kakati nze nkiikirira Nakawa West si yenze Nakawa West nti era Nakawa West yenze ngikiikirira bukiikirizi era sinza asoose okugikiikirira, sinza gyosembayo gikiikirira. So constituency tezatuva mu ngalo abakulembeze yes bo nga bo basobola okwonooneka kubanga omuntu namulaba nga agamba nze bampadde emmotoka kugamba n'asanyuka nti bamuwadde Land Cruiser V8 asale eddiiro iyi ku level y'omubaka. Anyway ekyo kijja ku lwaki ebiruubirirwa byaffe byanjawulo, abamu ebiruubirirwa kabeera kamotoka newankubadde ali ku level ya bubaka, naye poverty munnange si just ya mu nsawo, naye oba oliawo ne mu ndowooza kuba kati omuntu ali ku level y'omubaka bwemuwe emmotoka n'akyamuka kakati asala eddiiro kubanga n'agiragawo ku vidiyo bamuwadde emmotoka. Anyway buli omu abeera n'ebiruubirirwa ebibye nti kakati oyo ye kiki emmotoka, omulala ziba ssente, omulala kaba kafo. Abakulembeze bo yes bayinza osala eddiiro naye abantu gye bali ekibiina kye mulwanirira okujja mu buyinza Joel kyo kaakati n'essaawa zino kiri mu kutandika kuddaabiriza regisita zaakyo naye aba NUP bo bali mu kulumaŋŋana, bano kuvaayo bano kudda eno. Gwe kyoyita okulumaŋŋana tukiyita kutereeza. Mutereeza? Yes, it's important. Evans bw'ova wano simanyi waze essaawa mmeka bw'onoddayo ewaka ojja genda mu kinaabiro onaabe. Nange kingenda okukola kikulu kakati naffe bwe tuba tuweetereeza nga tugamba nti nedda wano waliwo ensobi tulina ogitereeza ate kakati mwe mugamba tuli mu kulumagana. Nedda tuli mu kutereeza kubanga kituze tusuubiza bannayuganda anti ku ssente y'omuwomusolo ku nguzi eyo tetujja kuttira muntu yenna ku liiso. Kakati bwe tutandika kubitereeza nti ate muli mu kulumagana, nedda tukola ekyo ekisaanidde okukolebwa kitwasuubiza bannayuganda nti singa ffe tuli mu buyinza ababba ssente y'omuwomusolo abagikozesa obubi tetuyinza battira ku liiso. Kakati muzungu agamba charity begins at home, nga bwe tulindirira okukwata obukulembeze wano we tuli era tuli bakulembeze tulina okulaga ekyo kyennyini. Toyinza kunsuubiza kyotakola ate otya tikisoboka. So kakati tulina okwolesa nti ebintu bino tusobola obikola wano we tuli, we tutuuka wali tujja bikolera ddala. Okufaananako n'ekibiina ekyali mu ekyopposition FDC ebiseera ebyo nammwe wano bwe mwawangula mwasuubiza bannayuganda nti teri kujja kigere ku muliro. Mwami Besigye naye ebiseera biri nja kutwalayo okwo yasuubizanga teri kujja kigere ku muliro. Embeera y'abannayuganda bwe yakyukangamu naddala ebyenfuna ebyenjigiriza ebirala byonna okubeerawo kw'abannayuganda nga waliwo ekikolebwa nga tuwulirira ddala nti opposition weeri. Naye NUP abantu bagamba kye baasuubira mu NUP si kyekiriwo. Embeera kati mbi, ebyenfuna by'eggwanga tebitambudde bulungi. Yes, kaakati otandise okulwana okulaba ensimbi y'omuwomusolo nga bw'erina okutambula, naye n'ebirala tebannaba kuwulira. Kiki ekiriwo Joel? Baani abo bannayuganda? Baani wabuuza baameka ne bakuddamu nti kino ne kino? Abo boyita bannayuganda yesu oyinza okusingana omuntu omu oba babiri n'agamba naye nga tewabaddewo mbeera eteekebwawo kampe ekyokulabirako ekyokwekalakaasa. Twagenda okwekalakaasa ku nsonga ya OTT, nze Oweekitiibwa Kyagulanyi n'abalala twekwata emikono nga tuyita mu downtown eyo ng'abantu bakutta obusimu bwabwe bali ku mugino ku bizimbe bagamba mugende maaso mutulwanirire nga tubayita bane mujje mutwegatteko n'ensonga ffenna tukwatako ti mugende maaso mutulwanirire kwegamba n'ogamba abantu bano bantu kikaaki. So kakati abantu abamu abo abatono abagamba nti ateri kiriwo nakine bona omuyita tajja kubyetabamu ajja kusuubira Ssenyonyi Evans be banetika omugugu gwe si bwe kirina okubeera. Ffenna tulina okwetaba mu nsonga zino kuba ffenna zitukwatako. Era njagala kwebaza bannayuganda ku nsonga zino eza ssente y'omuwomusolo balemeddeko. Oli n'agamba nti kale nyinza obutasobola genda ku street neneekalakaasa bajja kunkuba amasasi oba ki bajja kunkubakuba kale kaneekalakaase ku social media naye nga nina kyenkozeewo. So kikulu bannayuganda okugamba nti ensonga zino tetugenda zirekera Bassenyonyi bokka.
Ssenyonyi yes nga bwazogerako wali mu parliament n'awalala naki ni nange kinkakatako kubanga ndi mu wa musolo sente ezo zange nga Munnayuganda kikulu ekyo kino kikyamu abalowooza nti kakati bali be balina okutulwanirira nedda munnange buli omu kati luno bwe luba lubimbi buli omu alina kukwata nkumbi n'afuna wakabala nga bwe mulwanyisa ensaasaanya etambula mu ggwanga n'ebitongole bya gavumenti kati omuli ne parliament ensaasaanya mu kibiina munda abantu bagamba ababaka ba parliament abamu oluusi tebamanya kikigenda mu maaso wabaawo ebikolebwa balaba bulabi katono nnyo mbuuliraako ku kitebe ngani ku kitebe saagala yogerere muntu yenna lindako Evans ogambye ababaka ba parliament mubaka ki yakugambye nti Ssenyonyi either tabitegeero baki kino kankyesiga tokibuuza kati olaba kankyesigalize Evans bwe tujjagala ombuuza ebibuzo nga teweetiiririra mwami Ssenyonyi bwe tujjako omuzindaalo wano tubaako bye twogera naawe mukyo ŋŋambye ekyo nsobola okugjamu ekibuuzo kye n'abuuza omulala ate ne tutakyogera wano kakati lwaki oba oyagala okyogere nga emizindaalo tegiriiko ate n'okibuuza nga gyekiri lwaki nkubuuziza nti ani kubanga ne last meeting gye twatula n'ababaka ne tubibayisaamu byonna ng'amanyi nti kakati wano tukoze bwe tuti wano tuguze ettaka wano ekizimbe wano zi office mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naki babimanyi byonna kivudula nkubuuzizza nti mubaka kyo yagamba mbu tabimanyi tojja kumpa linnya kubanga just olina ekibuuzo kyo kyoyagala okumbuuza gwe nga gwe naye weekwesemu ababaka abamu bagamba naye kati wenkubuuza nti baani nga tebaliiyo embalirira eyo ebaweebwa naye n'okusingira ddala tulina regulator era tufilinga returns ku electoral commission ye regulating political parties Evans njagala kuwa homework bwoba toli mutiitiizi ogende ku electoral commission obuuze ebiina ki wano ebifilinga returns kitegeeza zino ze ziyingira bwezi bwe zifuluma n'ensaasaanya ebadde bweti ojja kulaba nti NUP buli mwaka tufilinga returns bwomala obabuuze NRM yasemba ddi okuleeta wano returns ojja babuuze ojja funa ansayo kati ffe omanye engeri gye tuli enkoko enjeru waliwo ebintu bye tulina okukolera ddala nga tutambulira ku mateeka kubanga singa tetukikola olaba batuganda just genda ku mobilizing nga tuli kibiina ekiri registered kati singa sente tuzikozesa bubi ki ekyalibaddewo so kati tetuwa chansi yonna tukole ekyo ekiina okukolebwa nkuwaddeho omwaka kansubira onoogikola nja mukola weewaawo ate isi mukwano gwange omwogezi w'ekibiina oyo mukwano gwange nnyo nja kugenda mugambe njagala bwenti ne bwenti omwogezi w'ekibiina mukwano gwange nnyo I mean omwogezi wa electoral commission NRM yasemba ddi okufilinga returns ampuliriza omulungi 5-3-6-9 ngenda kuwaayo eddakiika ntono nnyo okubuuza omukulu Ssenyonyi ebibuuzo naye nga tumaze okuva mu bulango buno temuvaawo Lutindo 5-3-6-9 Honorable sooka n'ekyange kino waliwo enkubuuliza ebintu ensonga naddala mu kibiina kyo mwennyini mwe mwavudde omubaka omu ye atakkiririza mu bukulembeze bwammwe ng'agamba yo obukulembeze bw'ekibiina tabutegeera ali awo bubeezi ojja kumbuuza nti ani nalabye omukulu wa Bedi Bwanika bwe wabaawo omuntu ng'oyo atakkiririza mu bukulembeze ensonga eyo osobola kugyogerako otya Lutindo Radio Simba halo nkibuuzako esebo kale sebo amanya nzaadi makoro kavuma esebo muna National Unity Platform olwebo jowero nkulamusiza nenkwebaza obuweereza ate n'obuteetiiririra kuba ebbanga ddene Evans tunakkaanya naawe omukyala United among speaker wa parliament azze abantu bangi bamutyo mwogerako ku nsobi z'abakoze akoze naye bwe baba jowero yamusitukiddemu guno simuzannyo era sebo nkusaba ogendera awo ku nsonga eyo ey'okubiri makolo avuddeko naye omukisa oba ogufunye okutuseeko mpozi n'okutereeza tulina okubatereeza simugjeeko sinnamuggyako era owulidde ng'akutuka tu omukyala sipiika wa parliament ye Anita
Among si Evelyn olwokuba bafaanaganyamu n'oli. Lutindo Radio Simba, hello Simba Anji Nabigoza Esebo omukulu omagezi wa kumaliriza zebadde kituuse ku simu yange naye nga bwe tutereeza njagala ekibuuzo waliyo abakulembeze abalina kaadi zammwe abalina kaadi y'ekibiina ekya NUP ky'oyogerera ate nga gwe leader of opposition okuva mu kibiina ekyo abatakkiriza kuba wagambye nti Oweekitiibwa Bedi Bwanika byayogedde yagambye nti obukulembeze bw'ekibiina tabukkiririzaamu. Simanyi oba kyali yakyogedde bw'atyo kubanga bwe kibanga kituufu nga bw'okyogedde nti yagambye nti obukulembeze bw'ekibiina tabutegeera buli awo yagenda okutuulako mu nkiiko ezimu ng'abantu beyandisuubidde okubaayo si baalaba nga baani kubanga bw'oba oli mukulembeze mu kibiina ng'ate organize ezikitwala ezakufuula omukulembeze mbaka naki ate ogamba tozimanyi ogamba simanya mikiwaini yali ku neeke tubeere serious naye bukibanga kituufu nga bw'ogambye nti yagambye nti obukulembeze bw'ekibiina tabukkirizaamu nze kati ondaba omuntu mba siri mukkiririzaamu mba muvaako n'entambula n'enkola ebyange kati bwekibanga kituufu tikyakyogedde bw'atyo iyi waliwo easy way out okwata ekkubo n'otema kubanga alina ekibiina kye yali alina simanyi oba yakiteeka mu briefcase somewhere oba yakola atya simanyi kikyaliyo kubanga yakivaamu oba oli awo nga takikkiririzaamu najja eno gye tuli ng'atukkiririzaamu ye kiki kye yali akulembera nga takikkiririzaamu kakati bwe kiba nti ate ekyaffe kaakati ekimufudde kyali takikkiririzaamu lwaki abatakwata kkubo n'addayo bwe kibanga kituufu nti yakyogedde bw'atyo waliwo ku essuubi ery'okukwatagana eri ababaka abo abalina endowooza bwezityo singa n'abalala babaayo omuli ne Mwami Lwanga omuli ne Mwami Kagabo n'abalala bonna abalinako oba oli awo bitaatambula bulungi okukuŋŋaana oba omukisa ng'ekibiina okutuula ne mwekuba mu ttooki ne mugamba wano tusobeza katutambule twetereeze wano oba oli awo nga ne Mwami Mpuuga mwali Evans gano gabanga maka ebanga famire simanyi buli musajja mufumbo nze ndi mufumbo nange oluusi tubeera n'obutakkaanya ne mukyala wange ne tutula ne tuzoogerako ensonga ekitereera famire bwetyo bwebeera era nga tuzze twogera ku nsonga ez'enjawulo ebbanga eriise ezimu tuzikwasaganya bwe tutyo nga tusigala tutambula naye oli bw'atuuka ku leva egamba nti obukulembeze bw'ekibiina sibukkiririzaamu ate kakati lwaki oba obwesibako funa obukulembeze ewalala so kati mubeeramu ezo point of no return kati ng'oli bamuwa emmotoka ffe nga tusobola kimuwa ne bamuwa emmotoka V8 ya black n'agamba nti kakati bampadde n'emmotoka anze ensaze eddiiro ngenze kubanga ekiruubirirwa kye kyali ekyo akamotoka kayinza okuba nga kaali katono nnyo ku kibiina kakati bw'otuuka ku levu kikyasobola okumukomyawo kakati oyo kuba kati okomawo yakulaze nti just ayagala bintu ayagala motoka ku levu ye ng'omubaka emmotoka yasobola okwegulira kati bwaga nti akomyewo eno mpozi nga yeeterezeza kugamba timing n'agikyusa omutwe eyo neyeresettinga kubanga otherwise fe tutulina motoka gye tugenda muwa so yagenda eyo gye bajja omuwa kyayagala so along the way kubanga ebyaddala Evans munange naffe tukimanyi nti si buli omu yajja n'atwegattako mu NUP yali kwalaali yali ku mazima tukimanyi ekyo Lutindo Joero Ssenyonyi Loop atenga ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform bw'ati ensonga bazitanyiza ez'okugoba Amasayasi Mpuuga Nsamba yagobeddwa tewali kulanga kulala kati commission omujja gwe tulina ye Honorable Zaake Francis Butebi ebya Amasayasi Mpuuga Nsamba byakomyawo alitulabyeko nnyo tuli mulaba olundi nabyo n'ebigenda mu maaso mu kibiina ffe tukutte ekkubo lya ttuufu tuli mu kweyoza twenaazaako enziro twegobako abali b'enguzi tusobole okusigaza abo abali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga Uganda naye buli muli wanguzi ajja tuviira basaagana okusaaga kale mbaagala nnyo mwenna abaliko omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu batayi mweraba